simple oshegere ekintu ekyo munnayuganda njagala otunuulya ekifaananyi kino okiraba olaba ekifaananyi kino njagala okyetegereze kiki kyolaba mu ekyo ekifaananyi kiki kyolaba gano bwe buyinza bwa Uganda nakugamba His Excellency Kyagulanyi yakwata ku peesa eryo kyagwadda okitegera kati eno panic mode gye bali bakimanyi nti omusajja amapeesa gonna agagase eno puzzle gye twali tulina okugatta His Excellency Kyagulanyi gye yagatta kino ekifaananyi kino si kyakakati nabagamba Museveni n'aviirako mu history kye nali njogera nali nkitegeeza wabula ne mbagamba nti eno revolution ngenda gibasomesa mu series njagala mulabe feke y'abalukwago ne Museveni kino kiki olaba ekifaananyi kino kuliko governor kuliko Sir Edward Luwangula Muteesa owokubiri kuliko omukama wa Bunyoro kuliko omukama wa Tooro kuliko omugabe wa Nkole kwali ye puzzle efuga Uganda eyo gemaanyi ga Uganda amatuufu ono kugambye governor muna Uganda ogenda kumbuuza nga kyabazinga wa Busoga tetumulabako yes ekyo ekibuuzo nkisuubira kankibannyonnyole olaba Sir Edward Luwangula Muteesa owokubiri wayimiridde wano waali yali ayimiridde mu bifo bibiri bitya kubanga nakugambye kabaka crisis wetuuka mu mwaka gwa 1953 PUPU eya Busoga yegatta ku Buganda kitegezo nayimiridde mu position za mirundi emeka ebiri onayimiridde ku Buganda ne Busoga yensonga lwaki wa Busoga yeto omulabawo waneno mu kino ekifaananyi kugambye kino ekifaananyi bali kuki bali lero mwe muita state house je muita state house lero we bali ekifaananyi kino we bakyekubira okitegere ekintu kino nkugambye kuliko governor ono wa foreign policy je tubadde tuli mu season 1 ono governor are representing foreign policies then bano ne ba representing other kingdoms ezikolaki ezigaba obuyinza muki mu Uganda awo then number 2 genda kumbuuza America ngati tumulabawo yes no America naye taliwo lwaki American foreign policy twajingira mwaka gwa 1962 we twajingira after independence ne kifaananyi kino kya mwaka gwa 1960 nga twetegekera akalulu ko mu 1960 mwemeka mwebiri nkugambye eno gundi enki parliament ya mwe muita parliament edde yali legiko yakolebwa mwaka gwa 1958 eno ekifaananyi kino bwe buyinza bwa Uganda we buli gemani eno puzzle His Excellency Kyagulanyi yali ayina okugatta oshegere ekintu ekyo kyogamba bawumba tutu bano ababatusiriwaza bagalo tutwala mu byalayanse byabwe byekisiru ekintu ekyo bali tebakimanyi nti amaanyi ga Uganda gasokera mu bazungu bali tebakimanyi nti constitution gye tuli mu democracy ne human rights zali z'abazungu bali tebakimanyi bana abasajja batusiriwaza nena akulaga nti constitution ya Museveni ye yamaanyi okitegera Elias Lukwago natandika okukola ki nkugambye enzirako Elias Lukwago nkujjira kubagwe mufere wa mateeka mu Uganda obadde mufere nzija bo bakulaga nti constitution ya Museveni ebadde yamaanyi nnyo n'okusinga kimu buli kimu bogera constitution ya Museveni n'obabuuza democracy ne human rights za Museveni for all along mbadde mukola ki emyaka 2 omuntu omunajja nakakasa ono tavaako na mmondo ono Museveni tavaako na kalulu tosobola kuba Museveni kalulu n'avaako naye nga buli mwaka tumulaba jja na participating mu kalulu buli mwaka jja na participating mu kalulu omu n'amala mu parliament emyaka 10 ngamba Elias Lukwago n'avaayo najja ku World Mayor kati myaka 15 okitegeera nga basusiriwaza bannayuganda basayininga omusimbi kasasiro emyala amataba byonna bikyatta abantu naye omuyayo yakugamba nze siina buyinza talina buyinza okola kimu ekyo ekifo kyotalina mu buyinza lwaki to elevating n'ogenda n'onono obuyinza bana abasajja batusiriwaza kasasiro waabwe batusiriwaza mu Uganda president kyenkusaba webanga national unity platform eyimiridde ku maanyi g'abantu tusaba tuyimirire ku stand yaffe y'amaanyi g'abantu abaami bano babagala twegattako bajje mu people power movement alliance gye bagenda tuteekamu ya kisiru wadde secretariat tempulirize ekyange njagala nkireke ku record bana abasajja bafere what do they have to put on the table kiche balina Elias Lukwago yakyayina amaanyi kale akubettua bonna begatte lumu bekubettua we basitula crowds tutegere nti okay bano balina numbers naye baba tebalina nga be balimu mu season 1 nga be baliko tebatawana kujje nobagala tukozesa they are the same people abatukwata ne batuvuma Semujunganda nga atuvuma Semujunganda ne Elias Lukwago bebamu Mbalaka Munyagwa ku TV atuberako yakyogenda mu lwatu abantu abo sibagala lera alliance tujagazaaki if Winnie Kiza can betray her own people abantu bomu kitundu kye what about us tulabye Museveni asanyizawo bannango obutowa bano bote babukolayo obutowa bano tebuliiwo okuba nti bamuchallenges emyaka 2 bannawe bameka bagenze Magombe abaana ba FDC abasubiddwa Besigye akozeewo ki abaana ba FDC mulwana wuli yafanga mbuzi yafiireeyo
ne mumanyi mulwana enyimba ziyateeka omubiri gwe yayiwawo lero kwata kukingisa olabe ekiddako president bata ampostingirewo njagala mundeetere mulwana ku page y'abeesije mumuleete oshegere ekintu kino bana abasajja batuzanyidde ku bwongo so kino ekifaananyi kino ye power ya Uganda yeyo others zino bazibalanga chiefdoms kubanga nakugamba nti akaluko mwaka gwa 19 nkaga mu ebiri teka Uganda yona teyalonda some areas zezalonda then ne bakibalirawo naye nga bali besinga okwetaaga nnyo Buganda Kingdom ekoleki yegatte mu kalulu naye kugambye olwedde waliwo ekiwanchani kya Apollo Milton Obote kyaliwo kakati waneno ekintu kino bano bakabaka bemulaba be bali representinga kingdoms ne cultures His Excellency Kyagulanyi kyakoze n'agatta obwakabaka bonna n'atugatta abantu oba oliridawa n'atugatta Museveni abadde atufugira mu divide and rule Museveni abadde atufugira ne ba Elias Lukwago ngano bali mu divide and rule we bateekawo butalo lero DP erwanye ne FDC simanyi FDC eganye okwegatta ku gundi buli wagamba unification uli wabadde boogera ku alliance ebibiina bino nga bigaana okwegatta nga tugamba ekyatulemesezza okuwangula Museveni ebibiina byaganye okwegatta naye mukakasa nti ebibiina bibadde bijjako Museveni kino ekifaananyi mulimu ekibiina kimu kino ekifaananyi bantu be baliwo one nkugambye ono governor are representing foreign policies then banena bakabaka abasigadde bali representing kingdoms chiefdoms teziriiwo nkugambye kingdoms kwa kingdoms zezigaba obuyinza mu Uganda okitegera ekintu ekyo they are the majority population. These are the majorities. Okitegera mu Uganda mu system. These are the majorities kingdoms. Kugambe busoga teriwo olw'ensonga bali bakoze alliance ne Buganda. Ukategedde akantu ako. So neba neno bo batuzanyira ku mitwe. Nakugambe tuli mu foreign mu domestic police kati. Tuli mu domestic police Elias Lukwago imwe over my dead body. Ekyo kyonki bakakasa. I will expose you to the fullest basajja mmwe. Bana abasajja bankwe nnyo wobo yagala abasajja bakyasinze enkwe kugambye bano His Excellency Kyagulanyi bwe bamulaba babala musuwa gwa bulamu bagala kumutema bamutte kibaliko abo bagala kumutta kuba tomanyi kyabasuuzizza ekisooka ekifaananyi kino yagatta puzzle yeyo yennyini kino kye nabagamba we yali ali waneno ewali gavana waatudde nabagamba ono omusajja ekigenda okujja mu Uganda just watch the space okitegera kati bonna bali mu panic mode balaba kaliya zaabwe zigwa these are career politicians nakugambe Elias Lukwago emisango gy'abadde awangula abadde agiwangulira ku ssimu basooka kwekubira na mulamuzi nagaa kati ndeeta omulamuzi guno lolo ya Elias Lukwago ngenda gibanyonyola gy'abadde akola gye tugenda mu maaso baffe opposition sinnagivaako kubanga mu Uganda ky'olina okumanya domestic policies Museveni tafugira mbana abantu abangi mbadde mulaba nti NRM ina bakaba parliament bangi nnyo lwaki tokuba bakaba parliament ba NRM Museveni afugira mu opposition domestic policies zikolera mu opposition mwezikolera kubo kweguli sente Museveni mwabadaitiri okufuna sente Museveni mwabadaitiri okusportinga abantu abatamuwagira Museveni mwabadaitiri okukola buli mivuyo gye mugundi mu opposition yeyo naye kati webajja wano nga bakusiriwaza amateeka gabadde gayita olw'ensonga nti Museveni alina ababaka bangi nonsense ani gwe mugenda okusiriwaza so munna Uganda mwangambe sijjamu wano teri kujja mtugenda kutinkula buli kitabo tukikube ku mmeeza teri kutusiriwaza wano for God and my country Uganda